Nate ntuuse omuzira nkima nga ntuuse n'essula yaffe ey'ekkuminemu ng'essula ey'ekkuminemu eriko omutwe ogamba nti ebifa ku nva nnungi. Ebifa ku nva nnungi. Nva nnungi yali muwala mubalagavu era abaamukubangako ekimunye nga bagamba nti we yakulira tewaali musezi. Yali waakatakketakke ng'alina ekyenyi ky'amasiga, enviiri nga za masadde, ennyindo ye yali ŋŋanda. N'ennyindo eŋŋanda eba nnungi, mpulira bawaana zino endaalo. Bw'atyo nno yalina ennyindo nga ŋŋanda, amaaso nga ga ndege, yalina amannyo nga gatukula bettukutuku, nga mulimu akazigo mu lubu olwa waggulu akaalabikanga ng'amwenyezzaako, n'okusingira ddala ng'asese, okwo nga kw'ogatta obunnya ku matama. Maama nga ya mubalagavu. Ensingo ye yali mpanvu nga ya biseera, amabeere ge nga ga mpummumpu nga gy'obeera nti gagenda kuyita mu kifuba. Yalinamu ebitege era ng'atambula asiira nga kw'otadde n'okuwuba emikono. Akabina kaali ka kigero n'entumbwe ezaasiba obulungi nga kw'otadde ebigere ebiwanvu. Abavubuka bangi ku bulyambwa n'emiriraano bamwegwanyizanga naye nga tewali we bayita kumukwana, anti Kasatiro yali amutaddeko akakomera era nga si ye musajja gw'oyagala okutanulako olutalo. Kasatiro omuwala yali amwagaliza omu ku bavubuka ba mukwano gwe eyali ow'essaza ly'e Nalubye eryatwalanga ebyalo byonna nga mw'otwalidde ne bulyambwa. Mubisi yali munywanyi wa Kasatiro kuva dda era ng'ebiro tebiyitawo nga tebakyaliraganye. Abataka ku bulyambwa babeemulugunyangamu nti enkolagana yaabwe yava ku ngeri gye baafunamu ente n'ebyobugagga ebitaamanyibwa bulungi gye byava. Lumu Mubisi yalaba nva nnungi ali ne kitaawe, kwe kubuuza Kasatiro nti omuwala ng'akuze omulinza ki? Nze nina omuvubuka wange gw'otera okulaba anoonya okuwasa. Kyali kisalidde mu ntamu, Kasatiro ng'asuubiza munne nti omuwala olulimala okusoma bw'ati ng'enteekateeka z'embaga zigenda mu maaso. Lumu nva nnungi yali akyaddeko ewa Wendifiira gye yakuba eriiso nga ku muvubuka gw'atalabangako eyali akwataganye n'ebitiko ebyaggudu. Nva nnungi olwamulengera n'abuuza jjajjaawe nti ani oyo ajja okukyalira? Yamuddamu nti ndaba oyo ye Kati. Olwawulira nti Kati yeekuba mangu mu kisenge ne yeekukuma eyo, newankubadde Wendifiira yamusaba musinkane, omwana yakomba kwerima. Muzeeyi yayaniriza mukwano gwe Kati n'amubuuza ne gye yali azudde eggudu omunene bw'atyo. Kati yayingira mu nju emboozi n'ekoleera. Nva nnungi yafuna olunyaafa olwali mu kisenge we yayima okwekkaanya n'okuliiza bye baali banyumya. Kati emboozi teyagibandaaza ng'asiibula, anti yali akyali ku mulimu. Yawona. Obeera awo ne weetityeggula ebigambo omuwala n'akukyayira awo. Munnange olwabulirayo bw'ati, nva nnungi n'afubutuka mu kisenge n'abuuza jjajjaawe nti oyinza otya okuŋŋamba nti omulenzi omulungi bw'atyo talina muwala oba bawala kuba n'abalinga obuloolo? Maama yali amusiimye. Mpozi aliko ekizibu ko jjajjaawe nti kizibu ki? Nva nnungi yamwenyaamu nga bw'agamba jjajjaawe nti jjajja naawe omanyi kye njogerako oba endiga. Abatannakimalayo jjajjaawe kwe kumukomyawo n'amubuuza nti abalina eggana ly'abawala bw'oyagala kuba baba balaze obusajja bwabwe? N'enva nnungi atanyigirwa mu nnoga yayongera okubuuza jjajjaawe nti gw'omanyi otya oba mulamu oba nedda? Wendifiira we yagambira muzzukulu we badde ku mboozi endala kuba bye yali amubuuza yali tajja kusobola kubimuddamu. Mu kaseera kano muzeeyi yalabika ng'anyiikaddemu era nva nnungi we yamubuuliza nti jjajja okakasa ddala nti yakugamba nti anjagala? Ko Wendifiira kwe kumubuuza nti ombuuliza ki? Wuuyo wamukubye dda Pekiseni n'ozuula nti si mulamu.
era ddala pekiseni. Muzzukulu we kwe kumuddamu n'amugamba nti jjajja naawe omanyi mbadde nsaaga busaazi, nziraamu kye nkubuuzizza obanga ddala yakugamba nti anjagala. Newankubadde kati omuwala yali tamumanyi era nga tamukubangako kimunye, wendifiira yakakasiriza ddala muzzukulu we nga bwe yali yamugamba nti amwagala okufa, era yakakasa muzzukulu we nga bw'atalabangako muvubuka alina mpisa nnungi nga kati, era n'ayongerako nga bwe yali aludde ng'asuuliza enkessi. Yamukakasa nti tamuwulirangako mpulubujju yonna. Yabuuza muzzukulu we oba omulenzi yali amusiimye oba nedda. Baba bakyali mu ddoyidoyi nga Kasatira asindise omubaka okujjukiza Nvannungi okuddayo ng'obudde tebunnakaalaama, kubanga yali tayagala atambula matumbi budde, yali tayagala atambula kiro. Weewaawo emboozi ya jjajja ne muzzukulu we yali ekyagenda mu maaso, naye Nvannungi yasiibula olw'okutya okunyiiza kitaawe. Nvannungi yasitukiramu n'alaba eryamuleese nga Kasatiro tannabwatuka. Musajja yali mukambwe oyo. Bwe ntyo nno essula 11 nayo nengimalako, ate nindaamu eddako nga Mukama akkiriza awangale nnyo ayisa abasajja.